agenda ku operation esaba essaawa zino fenna tuyingire kwa tusalire ottazo zikadde sala tulabirere empologoma era okudda esaala eno nsaba okulukiiko gikulembere okay Allah waffe omulungi Katonda waffe omulungi yeggwe atuyimirizaawo Mukama yeggwe omanyi wetutambula endya enywa enzisaana mu kimu kye tugenda okuyitamu buli lunaku Mukama Katonda ayinza byonna bingi ebyamagero by'okoze ebisinga ne byetusuubira singa simanga twandibadde wano Katonda wange tukwasa obulamu bwa muganda waffe taata waffe anko w'abaana baffe ate nga muyimbi waffe empologoma y'eggwanga taata gwetagezi kamiliyoni kyali yonna oseeko omukisa laba buli malayika yonna enkyamu emujjawo Mukama gitangire Mukama tuyambe otusaasire otukomezeewo Dr. Jose Kamiliyoni tukusaba omuseeko omukono ogw'ekisa kyo abasawo bakola naye ate gwe okulala okusingawo ayite mu ssajjala lye Mukama omuzzenga mulamu ate ebulugumiddemu ebulugume buli omuntu yamusobya oba gwe yasobya tusaba mu kaseera kano omusonyi omutereyo omutima gwo n'okusaba kwo byonna tubisaba etwetanira omulungi Big up yourself, if you artist, check come on and see somewhere up, check come on. Big up yourself. Kisland Gaza. Big up yourself. We'll continue by check come on. Big up yourself one last time. Kali, abafuna one on one, tugenda kufuna pula. One on one. So, thank you so much. ababuuza wano muno obuyindi abubanja There are promotions. No.